Arafat Kasango nga naye wa boda, Daniel Alfonso w'emyaka 26 nga kuba buloka, Daniel Okero w'emyaka 25 ne Ruyurika Joseph Innocent ng'era baguddwako emisango 3 okuli ogw'okutta, ogw'obwakondo n'okugezaako okutta omuntu. Kigambibwa nti abavunaanwa bano ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'E11 omwaka 2005 Entawo Cell mu Ntaawo Ward mu district ey'e Mukono batta ASP Bagenda Emmanuel bwe yali agezaako okulemesa obubbi obwali bukolebwa mu kitundu kye. On or around the 23rd day of November 2025 in Ntaawo Cell, Ntaawo Ward, Mukono district, with malice aforethought and lawfully caused the death of ASP Bagenda Emmanuel. Bano era bavunaaniddwa omusango ogw'okubbisa eryanyi oba obwakondo nga kino baakikola ku Police Constable Kiyingi Jackson. Ntaawo Ward, Mukono district, robbed PC King Jackson of his rifle serial number 565 827 351 35369 together with its 30 rounds of ammunition and at or immediately after the same robbery were in possession of a deadly weapon to which Kooti eno bane basomedde omusango omulala ogw'okugezaako okutta omuntu. Around the 23rd day of November 2025 in Ntaawo Cell, Ntaawo Ward, Mukono district, attempted to unlawfully cause the death of Peace King Jackson. Emisango bano bajeeganye era wano omuwabi wa gavumenti Captain Gift Mubehamwe ategeezezza ng'okunoonyereza bwe kukyagenda mu maaso era n'asaba abasindikibwe mu kkomera ekitalya. Munnamateeka waabwe Captain Daniel Kagombe asabye abantu be bafune obujjanjabi obusaanidde kuba nti baakubwa nnyo nga tebeewulira bulungi. This court makes an order wherever they're going to be detained. The moment they reach there, the prison wardens ensure that they receive sufficient medical care. Wano kooti abadde ekulemberwa Kano Frederick Kangwamu eyongezaayo omusango guno okutuusa nga lumu ogw'okuna omwaka guno. Anet Nakaibale yakusakidde eggwire lino ku KTV Amalindi.